Njagala kwebaza forum zinga zino ze bateekawo okusensitizinga abantu bikwata ku ttaka. Land is a very sensitive issue. Buli ekikwata ku ttaka kireeta omukadde, omuvubuka, omwana n'atannazaalibwa. Kati ekizibu ekibaddewo wano era ekikyaliwo mu gavumenti ye information dissemination gap. Kubanga abantu abasinga tebamanyi bikwata ku ttaka. Kati waliwo directives ezikolebwa executive ninga tebazimanyi. Waliwo n'amateeka agaliwo agali related ku land nenga abantu tebagamanyi. So kakati bano batandika emisomo nga kino ddala mu palamenti kiri erifa abakulembeze okwongera okugiteekamu amaanyi okulaba nti n'abantu bamanya land rights zaabwe. Of course okuba nti nobaza badressinga okusomoozebwa okuliwo. Kubanga bwe tugamba nti no tunakubanga bukubi mulanga without solutions tujja kuba tukiresa. For example ekyabalaalo. Ekintu ky'abalaalo people are taking it just literally balaalo. Kubanga twababuuza who are the balaalo. The Balala are native tribe in Uganda. This is a group of land grabbers. Nebe tuma Balala. Because when you ask them question, move from Western Uganda, Mbababura, Muvawa, who are you? Kati we think, especially in Ganze Kurisachi Wange Gwenkozenga Shadow Minister Wetaka, after Northern Uganda or Acholi sub-region, the next target by Bararo is Karamoja sub-region. People masquerade in the names of Bararo. Bobabuja Bararo Bevani, Gabata, Teri Muntuno Kunyonyola. Erechovola Banti, in Songas in a very sensitive government, no Kuvayo, Namani, Turina areas that are very sensitive, Zirina minerals. Because njagala kuwechokulabira ku research nze gwe nakoze nga shadow minister w'eby'ettaka 95% ku ttaka lya Acholi sub-region lirimu amafuta. Eno Kato corridor gye mulaba ewali entalo z'ettaka 98% omuli Nakaseke, Nakasongola, Kayunga, Gomba mulimu amafuta. Olutalo lwe mulaba oluli e Karamoja gye bagamba waliwo Katorasori nayo waliwo minerals, waliwo ze bayita blue minerals eziri mu nsi bbiri zokka, Uganda ne Saudi Arabia. Kakati bwe tutakwata ensonga zino n'obwegendereza bannansi bali laikire okuba landless. Njagala kuwa ekyokulabirako, waliwo challenge gye tulaba ennaku zino nti every person enters Uganda as he or she wishes. Tulina ogubinja gw'aberitri oba mugulaba oguyingira wano mu Uganda occupying the most of the urban areas and making accommodation to be extremely very expensive. Tulina ogubinja gw'abantu abava e Sudan bo bayingira buyinza oyinza okulowooza nti Uganda is a sub-county of Sudan. N'abalalala abajja wano so bwe bajja wano batekinga pressure ku ttaka ate n'amateeka nga we gali mu biwandiika agakwata ku ttaka wano practically tegakola. Wakati waliwo n'enjogera ennaku zino ereeteddwa judiciary nti the poor people cannot win land cases. Era bw'otunuulira backlogs zonna eziri mu judiciary eziri land related, it's major about poor people. The rich have to win the cases whether you want or not. Era ensonga lwaki olaba nti nga kati naffe twetaaga ebitongole nga bino we mulabe wano forums zino ne zitakoma Kampala ne zikkirira mu byalo. Omuntu n'awulira amateeka agakwata ku ttaka n'amanya ettaka olifuna otya. Kubanga kakati alina amaanyi atwala ettaka. Abasajja njagala kuwa ekyokulabirako ennaku zino gye recent case. Abasajja abajja n'emmundu ne basanga abantu ku kyalo ne babagamba nti baliwo illegal. Ku ttaka bwe bamaze emyaka 5 n'enkaaga kati bali bwe bababuuza mu kooti tiki ekiraga nti n'ettaka lyammwe kwe muli ab'ekyalo. Ne bagamba ekiraga waliwo amalaalo g'abantu baffe. Ne bagamba nti omulamuzi n'abagamba nti n'omuntu basobola omuziika ewatali waabwe. Ne bababuuza documentation ng'abamu bagamba zaabulira mu lutalo. Kakati nakyo tulina okukigamba abantu nti ettaka lisobola okubeera ondi well ng'olirinako ebiwandiiko ebirikwatako bino ebyokugamba mbu wano jjajja wange ekyalo kimanyi we yali asula tulinawo amalaalo kimanyi tulinawo essabo.